Mpuliriza omulungi, oluvannyuma lw'okufundikira ekitabo kyaffe Abantu Balamukoyi ekyatuwandiikirwa mukadde waffe Ssemwanga Kivumbi Bantu Balamu ekyabadde ekinyuvu obwenkanidde awo, nzikiriza ate nkwanirizeeko mu kitabo kyaffe ekijja, ekitabo Ensi Gye Twafiirwa. Okwobukanako ku bitabo bye nze nsoma ku mukutu guno, kino kyo kyanjawulomu. Kino kyanjawulomu, tekiwandiikiddwa ku mulamwa gwa kukusanyusa, tekiwandiikiddwa ku mulamwa gwa kukutiisa wadde okukuwa obunkenke, wabula kiwandiikiddwa ku mulamwa gwa kwefumiitiriza, gwa kukubaganya birowoozo ku ebyo ebyaliwo, nze naawe bye twalabako, bye twawulira, awamu n'ebyo bye tulaba, kw'ossa n'ebyo bye tusuubira okubaawo, nga twefumiitiriza ddala tulabe tutambula tudda wa, mu maaso oba tudda mabega. Ogwo nno munnange gwe mulamu omukulu ekitabo kino kwe kizimbiddwa. Gwegwo omulamu omukulu ekitabo kino kwe kizimbiddwa. Awo nno we nsinzidde okukusaba munnange, nga bulijjo tokoowa, nsaba ekitabo kino tukiwulirize n'obwegendereza bungi, tukiwulirize naffe twefumiitirize, tukubaganye ebirowoozo. Bw'oba olinayo ky'olaba ekitaateereddwa mu kitabo kino, tukiwandiike. Njagala tuwandiike ekitabo nga bannamukutu guno. Tekisoboka? Kakasa nga kisoboka. Bannange obutabatwalira buseera biwanvu nga njogera olulondakambe, munzikirize mbatwalirewo mu kitundu kyaffe ekisooka mu kitabo kino Ensi Gye Twafiirwa. Tuli ku mutwe ogugamba okuzaala omwana n'okukuza omwana. Nkwagaliza okuwuliriza obulungi. Tukyogera era nga ddala mwattu kituufu nti bw'olemerera okukyuka n'enkyukakyuka, ate ye enkyukakyuka ekukyusa ku kifuba. Ekyo nno kitulabula bulijjo obutalindanga kukyusibwa nkyukakyuka, wabula tukyukenga kumu nayo. Embuyaga bw'ejja, omuti oguwaganyala ne gugaana okweweta okutunula gy'ekuntezza, ebiseera ebisinga embuyaga etera okugumenya, era n'ekyo kituyigiriza okuba abagonvu eri omuyaga, kuba bwe tuwaganyala ne tugaana okugugondera, naffe guyinza okutumenya. Wabula si buli mbuyaga nti erina obusobozi okumenya omuti ogugaanye okugivunnamira, era n'ekyo nakyo kikulu nnyo. Ne ku nsonga z'enkyukakyuka, nze era ndowooza nti si buli nkyukakyuka ezze tetuba tusaanye okukyuka okumu nayo, kuba oluusi eyinza okujja nga yakaseera buseera egende, ate nga terina kyekugattako mpozzi okukufiiriza. Kale nga oba wakyuka nayo eba egenda kukulekera obulemu mu bwongo, weesange nga by'okola ate tebijja mu mbeera gyekulesseemu. Ng'oggyeko ekyo, era ndowooza nti si buli nkyukakyuka ejja nti eba ejjiridde ggwe. Ezimu zijjira abantu balala nnyo, ng'oluusi temulina wadde kye mufaananya okuggyako ekyokuba nga mwenna muli bantu. Kale ekyo kyandikufaananya omusirusiru singa osalawo okukyuka n'enkyukakyuka ejjidde abantu abo. Enkyukakyuka ze njogerako zigwa mu biti bingi nnyo, bisiyinza kulombojja ne mbimalayo, wabula nga mu bingi ebyo mwe muli enkyukakyuka mu nnyambala, mu ndya, mu njogera, mu nkola y'emirimu n'ebirala bingi. Katonda bwe yali atutonda, buli omu yamutonda wuwe, kubanga n'abalongo abazaalibwa ku lunaku lwe lumu babaako n'ebibaawula. Kyova olaba nga Kato ne bw'aba yafaanana nnyo Wasswa, asigala nga ye Kate yazaalibwa oluvannyuma, era ekyo ne kisigala nga kimwawudde ku Wasswa. Mwattu era bwe wabaawo ekyetaagibwa okukolebwa ku Wasswa, bakikola ku ye yennyini, wabula si ku Kato olw'okuba baafaanana nnyo. Kannyongere nkittaanyeemu bwe nti, kitwale nti Wasswa mulwadde omusujja. Bwe kuba kumuwa ddagala naye nga mu kaseera ako yeebase,
tebayinza kuliwa kato olw'okuba ye atunula nti era olw'okuba yafaanana nnyo wasswa. Kale bwe kiba nga ddala ekyo kiri bwe kityo, lwaki ffe tukkiriza okukolebwako ebitandibadde byaffe ate nga n'okufaanana tetufaanana abo abalina okuba bannyini byo? Ebyo nno bye bintaamudde okuwandiika ekitabo kino mu bulumi obungi, nga ndaba ennono zaffe n'ebintu ebirala eby'omuwendo eby'ensibo bisaanawo nga ffe tulaba. Naye bwe mba nze mbiraba obubi era munantegeeza omwoyo ne gunzikakkana, naye nga nsula bubi. Nga nzaaliddwa nasiŋŋaana emirembe miyitirivu nnyo egyali giyiseewo, wabula okusinziira ku byannyumizibwa taata eyalaba ku gimu egyali gimpiseeko, nkizudde ng'emirembe egyo gyalina bingi ebirungi bye gyali gisinza gwe mpita ogwange. Wabula nga bwe bagamba nti ebibi bisiŋŋana, n'ogwange mwe nakulira wadde gwali gutandise okudobonkana naye gwali gukira guno gwe mpandiikiddemu ekitabo kino. Era ekyo kiba kisiga ekifaananyi tetulabika tutambula tudda mabega naddala mu nsonga y'obugunjufu. Wabula nga bwe bagamba nti ssajjabbi teribulako kalungi kaalyo, ne guno omulembe gulina ebirungi bye gusinze egyayita, ate nno ng'era bingi. Weewaawo bw'obissa ku minzaani si bizito nnyo okugufuula omulungi okukira gye guddidde mu bigere. Abaaliwo nga nzaalibwa bannyumiza nti nazaalibwa mu nnaku ezaali zisembayo okusiibula omwezi gwa Mukulukusa bitungotungo, wabula nti okwawukanako n'ennaku ebbiri ezaali ziyise, ku lunaku lwe nazaalibwa buli lw'omusana gwememula kitalo, naye mbwe engeri gye gwayakamu yali eranga nkuba njereere. Era enkeera wa lwe nazaalibwa nti enkuba bikokyo yakuba ekire kiri fuuke ekyabulako akatono okukuluggusa n'amayumba. Mbu lwe nazaalibwa mu ssaawa ez'akalasamayanzi mmange olubuto lwatandika okumusimbirira, wabula olw'okuba ewamulerwa gye yanywanga eddagala waali kinnya na mpindi teyapapa, era bye yali yeetaaga okuba nabyo mbu yabiteekateeka yeetwala. Ng'amaliriza nti yaserengetako buserengesi katono gye yali agenda okuzaalira, wabula mbu wadde mmange omuto Nalule yaliwo naye teyamuwerekera, era mbu ye yasigala waka ng'ateekateeka ebinaafumbibwa ekyeggulo. Bwe maama ng'atuuse ewamulerwa mukyala Musiitwa yamusanga alina gw'ava okuzaalisa, kwe kuwa mmange eddagala eryali mu kajja anyweko, ate oluvannyuma n'amulagira agire ng'atuudde ku muteteme ogwali wansi w'omuti gw'ekifabakazi ekyali ebbali ku luggya. Ye mukyala Musiitwa bwe yavaawo yagenda okunaabako asobole okuzaalisa mmange ng'alongoose, kuba yali yeewala okutambuza obulwadde okubuggya ku gwe yali ava okuzaalisa okubuzza ku mmange, singa gwe yali ava okuzaalisa ddala abanga yabulina. Te nga wayise eddakiika nga 2 olubuto lwali luluma mmange lwayongezaamu ku maanyi, wabula nti nga mu kaseera ako mukyala Musiitwa afaanana atannamaliriza kye yaliko. Nga wayise eddakiika endala ensaamusaamu nti yafulumayo mu nnyumba, era bwe yatuuka ku mmange n'amugamba nti, "Mukadde situka tugende tuzaale." Ne maama yali alagiddwa yasituka busitusi nga mpaawo wadde amuwaniridde baserengete olusuku oba giyite essanya, wabula mbu baba bakatandika okutambula ate oluggya ne lufuna omugenyi omujja eyali azze okufuna eddagala eddala ery'okugatta mu kyogero. Naye mbu ono mukyala Musiitwa yamusaba amugumiikirizeemu eddakiika nga 2 nti agenda kuba akomyewo. Taata nga nnyumiza ebyo naye ebyamunyumizibwa maama neebuuza ddala oba eddakiika ezo omukyala oyo ze yali awadde zaamumala. Era awo taata we yantegeereza nti n'okuwera tezaawera, anti mbu mu ddakiika nga 10 zokka abaali bagenze mu zzaaliro baali bamaze okudda, nga mukyala Musiitwa ansitulidde mu bugoye obweru, wabula nga maama yamukulembedde ng'ajja atambula mpolampola n'akatuuyo akasaamusaamu akaamuli mu kyenyi. Nti maama yayingira buyingizi mu nnyumba amale okunnyonsaako, nga era nti mu kaseera ako ne taata naye yali atuuse. Kati nno nze bwe neefumiitiriza ku bigambo ebyo ne mbigeraageranya ne bye ndaba, sirema kukaabira biseera ebyo ebyayita,
anti kati abakyala baafuuka nga bikoko bizungu, bwe baba embuto baba tebakyasobola kwekolera kalimo konna. Ekyabanafuya okutuuka awo nkyefumiitiriza ne kinsobera, wabula bwe tutaawonga ennyo gye tulaga nze ng'omu nnengerayo entaana. Nategeezebwa nti mu kiseera kyange eky'obuwere kw'ossa n'obwana saatawaanyizibwa nnyo ndwadde olw'ebikolo by'eddagala erigemya endwadde ssaako n'evvumuza eryateekebwa mu kyogero kyange era eryanaazibwa nga naakamala ennaku 5 ku nsi. Taata bwe namubuuza ekyabaviirako okulinda ennaku ezo zonna okuyitawo balyoke bannaaze ekyogero, yantegeeza nti mu nnaku ezo baba basuubira nti endwadde ezisinga okugeza obuwere n'endala ezitawaanya abawere ziba zimaze okweyolekera ku mubiri gw'omwana, era ekyo ne kibasobozesa okumanya ebika by'eddagala bye basaanye okuteeka mu kyogero. Ekyo nga nkiwulidde era nga nkitegedde, nayongera ne mmubuuza oba mu kyogero bateekamu bikolo bigemi na biwonya ndwadde byo zokka. Era mu kino ssebo n'aŋŋamba nti si bwe kibeera, nti mugattibwamu n'ebikolo eby'emikisa n'ebiyamba omwana okwetanga okusiraanyizibwa ssaako n'ebizibu ebirala ebisiŋŋaanibwa mu nsi. Kuno kwe yasinziira okuntegeeza nti n'ebyogero tebifaanana, anti waliwo ebikolo ebimu bye bateeka mu kyogero ky'omwana omuwala ate nga mu ky'omulenzi tebibaamu okugeza ekifa bakazi, era mu ngeri y'emu ne wabaawo n'ebibeera mu kyogero ky'omwana omulenzi ate nga mu ky'omuwala tebibaamu. Nti n'ekyogero ky'abalongo kyawuka ku byogero by'abaana aba bulijjo, era nti waliwo ebikolo nga byo bibeera mu byogero by'abalongo byokka. Taata we yantegereza ebintu bino ndowooza nali ŋŋenda kuweza buweza myaka 12, wabula nafuba okubikuuma okutuusa gye buli eno kuba nabiraba nga bya mugaso nnyo ebisaana okukuuma. Wabula ekyennyamiza nti wadde mbimanyi naye kati nkaluubirirwa okubituukiriza ku baana bange, anti ensi twagidobonkanya, ebibira mwe twandinoza eddagala ate twabisaawa ne tusimbamu ebikajjo n'ebirala. Kinakuwaza nti nga mpezezza emyezi 6 baatandika okundoza ku byokulya n'okunywa ebisaamusaamu, wabula era nasigala nnyonka okutuuka bwe nnaweza omwaka gumu n'omwezi mulamba. Ekyo nakyo nakyewuunya nga neebuuza ensonga mmange kwe yasinziira okunnyonseza ekiseera ekyo kyonna. Wabula taata n'antegeeza nti ate nze nayonkera akaseera akatono kuba mbu bakulu bange bonna baayonkera omwaka gumu n'ekitundu, era mbu singa mmange teyagwibwa kimbe mu kiseera ekyo nange nali wa kuyonkera bbanga eryo. Taata era namubuuza lwaki ffe twali tuyonkera ebbanga ddene bwe lityo ng'ate waliwo abaana be nali ndaba baggyibwa ku mabeere nga n'emyezi 8 teginnawera. Kwe kuntegeeza nti omwana asaanye okuyonsebwa okumala emyaka 2 miramba. Mu ekyo nga ntegeeza nti n'okuyonkera omwaka ogumu n'ekitundu nakyo kyali kikyamu, era ng'omuzadde wokka wansi w'ebbanga eryo nga si bizibu bingi oba ofuuse mutemu yennyini agwana ekkomera. Yaŋŋamba nti amabeere agayonkebwa ga mugaso nnyo eri obulamu bw'omuto kuba galimu obugemo obutangira endwadde okukwata abaana, kw'ossa n'ebirungo ebirala bingi ebiyamba omuto okukula nga buli omubiri kye gwetaaga kiteekeddwa bulungi, era nti bw'oba omwana tomuyonsezza bulungi oba ng'amutumye okukonziba mu ndabika ne mu bwongo. Buli nno olwenzijukira ebigambo bya ssebe ebyo ne ndowooza ne ku kyendaba ku mulembe guno, wamma seebuuza lwaki abaana baffe tebatwesiimisa, anti basajja battu ne bakazi battu bayonkera nnaku bunaku ne tubazza ku mata g'ente n'obuugi bwa muwogo, era mpulira bangi nga babuwaana mbu boola nnyo abaana. N'owulira n'osoberwa omulembe ogwesittaza. Kale omwana akulidde ku mata g'ente kiki ekiyinza okumutangira okweyisa ng'ente? Kyebava bakkakkana ku babazaala ne babafutiza kuba emitima gy'abagubaasiranga munda w'ekibanyi. Naye okusinziira ku byendaba ne byempulira ku nsonga eno, abakyala abataagala kuyonsa baana balina ebyokwewolereza ebiwerako omuli ebirimu eggumba n'ebitaliimu. Emu ku nsonga nze ezendowooza nti teriimu kanigguusa
be bamaama okutya bwe be bayonsa amabeere gaabwe gajja kugwa. Ekyo nno kibajje ku katale. Kiyinza okuba ekituufu naye kyembuuza, omugaso gwagwo omukulu guliwa ng'oggyeko okuyonsa abaana? Mpozi nga lyerimu ku maduuka gwe mujja ensimbi, gwate tugambe ki nga mukayita na katale? Tulina olugero olugamba nti ezinaggwaawo ne bw'okoze ebbali. Kitegeeza n'amabeere aganaagwa ne bw'ogaana okuyonsa era gaggwa, gwatolaba n'ag'abagumba gaggwa. Ekigasuula abakimanyi banaakitubuulira. Kino nakyo njagala bamaama mukimanye nti bwe mugaana okuyonsa, wadde kikosa nnyo abaana bammwe, naye tekikosa bo bokka, wabula ate mmwe mukosebwa nnyo ndowooza n'okubasinga. Anti ng'oggyeko endwadde nga kkookolo ezisibuka ku mabeere agasigala munda mu mmwe, musubwa n'enkolagana wakati wammwe n'abaana bammwe. Kuba akaseera ako k'omala ng'omuleze bw'omuyonsa, omukwano mungi ogutondebwa wakati awo. Ng'oggyeko ekyo, awo ofunirawo n'omukisa okumanya embeera omwana wo gy'alimu. Mu kuyonsa tulabirawo n'obubonero obulanga kiki omwana wo ky'alibeera mu maaso. Bwe kiba ekirungi n'ofuba okukikuuma era n'ofuna n'essuubi, ate bwe kiba ekibi n'ofuna engeri y'okukigemamu. Obumu ku bubonero taata bwe yantegeeza ne kyebulanga bwe buno. Yaŋŋamba nti singa omwana ayonka ng'amagulu agawanise, kiba kiranga bw'alibeera n'ejjoogo era omuwakuzi w'entalo kayingo, era nti awo wennyini awo w'omugemera ng'omukubamu obuyo obusaamusaamu ku magulu ago g'aba awanise, era nga bw'omukomekkereza titalina kuba na jjoogo. Nti wadde omwana oyo mu mubiri aba muto, naye omwoyo ogubeera mu ye guba mukulu nga gusobola okutegeera byonna ebimugambibwa. Kyova olaba ne bw'aba yaakazaalibwa, wabaawo ebigambo ebimulaamirizibwako nga bimugamba okumusobozesa okuwangaala emirembe mu nsi. Ekyakiwakanya y'oyo atakkiriza nti olulimi lutonzi. Omwana bw'ayonka ng'afunyizza ekikonde, olwo aba alanga nti gye bujja alibeera mufunyi, oba nti mmwe abamuzaala mugenda kufuna obugagga. Ekyo nno kiwa essuubi ng'abadde ayagala okwetugoola obwavu n'ofuna okuguma mu ggwe, era ekyo ne kitaasa obulamu bwo. Obubonero obwo n'obulala bungi ab'edda munnange baabwetegerezanga nnyo, naye ku mulembe guno ebyo byadibizibwa kuba bamaama eby'okuyonsa abasinga baabivaako, ate n'abatono abakyabiriko tebalina budde bwetegereza ebyo. Kale kinakuwaza. Bamaama b'ensangi zino mujja kukkiriziganya nange nti abaana bammwe abato baagala abakozi okusinga mmwe ababazaala, ate ng'abaana tobanenya. Anti obudde obusinga babumala n'abakozi abo, ate nga n'ennywanto enkolerere zino ezaasikira amabeere era be bazibawa, olw'ensonga nti mmwe mulowooza nti temukyalina budde bwabwe. Naye mukimanye nti bw'osalawo okubula obudde okukuza n'okugunjula omwana wo, mudde okakibwa okubufuna, wabula nga bwakukaaba awamu n'okusasulira ebikolobero by'obutali bugunjufu bwe byakoleera ensi. Era mbalabula, buli eyeesuliddeyo ogwa naggamba ateekwa okukifuuwa ng'akizza munda, ne bwe buli baddi. Anti ne bw'oba ofudde n'obwofa mangu era emagombe akubonyaabonyezaayo. Gwate bameka abatunda ebijja by'abakadde baabwe ne bisendebwa ne bizimbibwako. Ekyo kankireka awo. Okuddayo ku nsonga y'okuyonsa, ng'oggyeko ekyamabeere okugwa ekitiisa abakyala ensangi zino ne kibaviirako okwesulubabba okuyonsa, waliwo ensonga endala gye bawa nga mu butuufu basaana okuddiramu. Anti omulembe guno bamaama bangi baafuuka bataata b'abaana baabwe, era nga tulaba bangi eyo nga balina okunoonyeza amabujja ekyokulya, ekyokwambala, okukosa n'ebisale by'amasomero gano agaatufuukira olumbulege. Kati weesanga nga bambi mukazi wattu tasobola kuleebuukana nga dde eno bwadde eri ng'agomoka n'okunoonya ekigulira magala eddiba, ate ng'eno bw'aweese n'omuto ku mugongo. Bangi kyebava basalawo okubalekera abakozi babagabirire, bo banoonye ensimbi ezinaabasobozesa okutuukiriza obwetaavu bw'awaka obungi butyo. Naye weewaawo ogwo guli bwe gutyo, tekitegeeza nti olwo mbejjeereza oba nti ndekedde awo
okukaabira ensi gye twafiirwa. Ampuliriza, nzikiriza, olwaleero nkomekokko wano. Kitabo kino kyo ngenda kisomesa amaanyi matonotono, kubanga nakyo si kya ssanyu, si kya mirembe. So munnansaasira, ngenda kisomesa amaanyi matonotono naye nkakasa tujja kukimalako. Munzikirize, leero nkomekokko wano. Omulundi ogujja wennyini wenja okutandikira. Tuli mu kitabo ensi gye twafiirwa. Atamanyi byaliwo na ngeri gye byali bikolebwamu, tuula butuuzi okkalire. Kansaba atakuumira mpeera nga bulijjo ne leero abankuumire okutuusa lwe tulisinkana. Mubeere bulungi, mweraba.